Ndi munango gamba otya? Obulamu. Obulamu bulungi mpozi gweyo. Babongoota. Babongote. Oluyimba luno atwalula olukola with great feelings. Biri ebyabo byakusikiriza what will happen? Ku myaka gye ndimu kati bakugineejamu. Ndi mu myaka egirina abalabe. Era abantu bangi abatuuka mu myaka waliwo emyaka nga tegirina balabe nga bo bamanyi ensi yakusanyuka busanyusi kugenda kukola ki kweyagala kola ki kati then bw'otuuka bw'okuva mu myaka 3 in fact 25 kisinziira na waji okulidde eriyo n'ababiri abalina naye bw'otandika awo abantu bangi bizinesi zaabwe bazoonoonye abantu bangi babasudde ne badda ku ttaka completely na bigambo so abalabe ne tubasabira essaala eyo mu bigambo by'omu kamwa k'abantu ebadde tebangamu omuntu oli bwamukola ekintu ekimulumye namuga alifa lumbe eki alifa esaala nnafu nnyo eno eyange eno bagiyita musigulankonge kyabalabe bo Katonda bw'abawa omukisa nabo ne bagenda eri ne baba ne bye bafuna ne balya ne babeera nga bakuse ne babongoota naawe ofuna chance ebako ne kyeweekolera. Tukulinga omusajja atali mu ntago naye tulabira wabaayo era abakusojjasojja obuzibuza buvaawo. Bye nayimba era oluyimba lukimala nti abalabe tebabula buli wobaako nekyokola n'ogenda mu maaso tebabula so ne tubasabira essaala eyo nti beebake babongoote naffe tubeeko ne bye tukola balye emmere bakkute. Wakamala okuba lugogo naye batugambye January twalabye ng'olina ekivu 27 nina partner eyajja nantuukirira nga babongoote yakafuluma bw'ati naŋŋamba tukole abantu bangi tulina ennaku yaffe sajja nno talina na bya music tulina ennaku yaffe tukole konsati eno konze musitiredde kudda mu konsati ntiredda tugiddamu ngenda giteeka mu ssente tugende ku Serena tugiddemu konsati eno njeetaaga konzate ate munsi tunoonyaki ng'ebirala nteeka wali kunfuukira abantu bagambye wapapye okuddamu ekivulu wakamala. Yes oli asobola okitwala bw'atyo naye nga yakitutte bw'atyo aggulawo edduuka lye buli lunaku nzazzeemu after 3 months n'agamba nze mpapye okitegeera kwegamba abantu abamu baagala ffe tubeere ababibo babeere abalungi yakeera ku mulimu everyday buli lunaku agenda ku mulimu naggulawo lwayosezza n'awulira bubi n'olwesanda ayagala dukola n'olunaku ki nze akoze after 3-4 months n'agamba ate nze mpapye so akatale kagazi n'abantu b'oku Serena sibayimbirangako yimbira mu bisaawe sizinirangako mu Serena siyimbirangako mu Serena seeyagalirangako sibalagangako nti sikyapangako bantu ba mu Serena ndongo so this time round nga 27 January kino kyo sigenda kyogerera nnyo kubanga singa mu kiseera kyekimu ne Fik famaica ine ekivera yavuddeyo nga mukambwe gy'oli inamu omutima omubi toyagaliza kulwokubanga ki lwaki wamutaddeko ekivu by the way omanyi nze ebintu by'okunoonya sympathy sibikiririzaamu kyova olaba emirundi egisinga gyonna mpozi ng'oli yankozeko ataaka kakati nze kyengenda omugamba kimu ku ffenna ateekayo ebigambo by'obulimba sigenda kigenda so deep naye ffenna ateekayo ebigambo by'obulimba Katonda amubonereze ate ku olwo olunaku lwennyini olwa konsati Katonda awaayiriza munne bwe mba namutaddeko ekivulu nga ntegedde Fik famaica ali wano nze nenkikola di ajjeyo posting alanga neyakusooka owanika ku socials nti ataddeyo nze saagiraba naye bw'aba nga anoonya bunoonya sympathy Katonda agenda mumubonereza ate owange akolerawo tali nga bammwe abantu badde bagamba lwaki tomuwaamu ngeri gye waakamala bannange bwe tugenda e Nakasero tetusangayo bannyaanya nga abakola emirimu gyabwe abamaduuka abaki abatunda engoye genda mu Kiyembe olaba edduuka lino baligudde lino bo tebatukaabirira akatale kagazinya abantu bennoonya
nakugambye size gye nnoonya y'abantu abayise mu buzibu be baagadde okuttira bizinensi zaabwe. Tugende tusabire abalabe baffe. Fik famaica mulabewo? No, egyo emyaka tegiyinza sisobola giteeka mu balabe bange. No. Mito nnyo. Era nga nakyo sikyerabidde nga 26 January cricket oval bagende bamuwagire, then nze ndiwo 27 ku Serena. So bagende wa Fik famaica bamuwagire. Saagala jasi lwakubanga oli bw'aba anoonya sympathy sikyagala nnyo nga ayonoona ekyomulala. Naye bwe kitaba ekyo abantu bagende bamuwagire cricket oval. Talent tugyetaaga eyo, naye tekitegeeza mbu talent endala bw'ebeera ewantu ewalala endala tebeerawo. Abantu engeri gy'oli nti abakyala bakwagala nnyo kati bagenda kweyiwanya eyo. No, Serena ejjula abantu batono. Serena ejjula abantu batono ate yasooka si nkya. Kati nze nina okweraliikirira nti abantu bagenda kuba bakooye ate okujja ewange. Kati abakyala bano abaagala omukwano tebasobola kugenda mu kuzina ne balema okujja okufuna tipu z'omukwano. Kati ogwo musango gwange okwagala nga ate omusaayi gwange ogwo gwe musango gwange. Nti kakati ekyo si musango gwange naye ekirungi yasooka naye nze nga ndayira mu maaso ga Mukama Katonda saamanyako konsati ye. Ate nze bafani bange omanya abantu babadde waliwo akabinja k'abantu abalabe nze mbayita balabe bange badde baagala okupushinga. Omanya abantu tebaagala kulaba ng'omuntu nze babadde banoonyako nkozeeko ddi ensobi banoonya batakula n'awatali nsobi balabe Lutalo ye tabeerako mu nsobi ne bw'oyogera ekikoola bakiyita ekyambe bw'ogamba oli afuba okulaba anoonya wa w'okoledde ensobi. So waliwo positi ezadde zitambula ekiro ekikeseza nti show gijjayo. How true is that? No, it's not true at all. Show siyinza gijjayo kubanga sigirimu nzekka. Nakugambye waliwo omuntu eyajja ng'oluyimba lwakafuluma n'aluwulira n'akaba amaziga ku be baamuyisa. Kati abo bantu benjagala ku Serena be bakoze ebintu bizinesi abantu bazimazeewo olw'ebigambo olina nga kababeere mu makomera bantu bangi babasibye. Olinako owooluganda lwoba omukwano gwo gwe baasibako nga talina kye yali akoze ku nsi nga naye just ebigambo. So bantu bayise mu bintu bingi nnyo bwe bityo bizinesi zifudde bantu bafudde pressure zibasse naye ng'abo abantu ababi betwesembereza abatusemberera betutamanyi nga be bavuddeko obuzibu bwe batyo. So ku concert katini y'ogw'omu ku bantu abali mu federation okyaliyo? Federation abantu abamu bayinza okuba bagipasivinga bulala. Federation gw'ogitegeera otya? Eyali ezoba kunganya ya Musuuza. Kati ezimu ku nsobi ze mukola eya Musuuza ekigambo ya Musuuza ya Kenzo lino eggwanga lyani? No. Era ensobi ze bye bimu ku bintu byesikiririzaamu. Sikiririza nti president yabeera nannyini nsi. Ate ffe abantu tubabaawo ababa bakulembeze si be bannannyini nsi. So federation kintu ekigatta abayimbi abamu babeere wamu. Ensonga ezimu ezitusumbuwa zireme kubeerangawo. For example, yes, sisobola kuva mu kwegatta nze. Okwegatta ge maanyi, of course. Ekibuuzo ky'obuuza tokimanyi. Ombuuzizza nti nkyali mu federation we twegattira abayimbi. Byebyo bye mbagambye bannaye mutunoonyamu. Tolaba bannange. Bane mmanyi mbasikiriza naye si kye mbadde ntegeeza. Badde ntegeeza obadde ku federation abayimbi be beegattira. Ko nze sisobola kuva mu kwegatta. Kale tulonya federation eno recent yebaddemu entalo nyingi. Bagambye tino recent federation mbu yafuuka tekyali federation yafuuka teyakyali ya music yafuuka sex federation. Omanyi ekyo mbadde sikimanyi ne baana mu musabula naye ekyamazima federation ku bantu abafunamu omanyi ekintu kyetulwanyisa si kintu kitono nnyo. Tulwanyisa okubeera nga
TV zibeerayo n'akantu kezituteeka mu nsawo nga telco companies nga zirina akantu kezituteeka mu nsawo ebintu by'abantu banene nnyo bintu by'abantu bali mu gavumenti nnyo era nze mpulira abantu abagamba gavumenti esponsoringa federation neewuunya yeesinga obutajagala no tatola yadde n'akati yeesinga obutabyagala waliwo abantu abanene abali mu ezo companies nga bafunamu ssente okuva mu music tebaagalira ddala kiyitibwa kwegatta era okubeera nga abayimbi okwegatta bwe kinaatuukira Katonda ajja kuba atuyambye buyambi. Abantu basibulekera basuubira ki ku lunaku olwo nga 27 mujje tusabire balabe baffe Katonda abawe emmere gye bali abawe bye beetaaga bakute babongoote naffe tubeeko ne kye twekolera otherwise bizinesi zaffe emirimu gyaffe gikyagwa nnyo nga tukyabiisana nabo kuba byo bye bakozesa tulwanyisa bingi nnyo okusinga ffe twetaaga ssaala so nga 27 ku Serena mujje tusabire balabe baffe then 26 Fik famaica. Thank you.